Haya basi zezimu kweze nyimba abaana basodo okubatenga album efulumya olunaku olwaleero olwokuna nga 3 November oyinza oginonya ku Spotify yatuuseeko osobola okubatenga ogenda n'ogigula buli luyimba osobola okubatenga olufuna album eno esobodde okubatenga bagitumye We Are Stars era nga kuliko featurinzeko Wike Benda kwali yakubya akayimba Lokoloko ne Mr. Masaka waliwo akayimba We Are Stars wekali waliwo Dance Like Nobody waliwo akayimba bakaita tusimbudde Rising Star waliwo ez'oluswahili waliwo kebayita Birthday waliwo The Lord Changed My Story Never Quit waliwo kebayita Beautiful Africa Kyamulawo waliwo kebayita Too Faithful waliwo kebayita I Look To You waliwo kebayita Kubeerawooko waliwo akayimba kebayita What bakayita I Want To Know You waliwo nakala bakayita Munda Kwa Ngoma zezimu kweza enyimba eziri ku albamu eno esobodde okubatenga y'abaana Masaka Kids Africana eriko enyimba ezo osobola okubatenga ogenda n'oginoonya ku Spotify ku digital platform zonna ku YouTube gyeri osobola okugendayo n'osobola okubatenga ogiwulirizaako nga bwe sobodde okubatenga etambula tukakasa nti eno albamu egenda kuba yanjawulo bagitumye We Are Stars ffe munyenye ziriko albamu yasookera ddala nayo yali basobola kuba teyatambula bulungi nnyo gye bayitanga Grateful yatambula bulungi nnyo yali Successful neeno egenda kubatenga etambula ddala nkakasa nti akadde kana abaana bano babadde balinako netuwa side z'emu Europe eyo babaddeko mu ttake n'ensi ez'enjawulo gye babadde nga batambuza endongo yaabwe abaana Masaka Kids Africana ekibakumidde waggulu nti abaana bano ensonga basobodde okuba tebazitambuza bulungi nnyo nga abaana ekintu kino bakyambalira ddala ekyokuba nti music bamwagalira ddala music yafuuka paati ku bo ate n'obwa Sseruganda obusobodde okubatenga bubakuumidde awamu abaana bano oyinza okugamba nti balina bamanager ne bafuuna bazadde ekya management kyayitawo kati bafuna bazadde abayambako okuba te bakitambuza mu ebyo byonna mu Uganda bano be basinga ku YouTube balina miliyoni 3 ba subscribe abasobodde okuba te bafollowinga ku Instagram mu Uganda bw'oba okebeddeko ku Twitter bano be basinga nno ekyenjawulo nno bava Masaka goyinza okugamba nti abakola ebyenjawulo bali mu America bali makindi nga abayimbi basinga okugamba buli muyimbi mu ggwanga Uganda yeetaaga oba yeegomba nnyo okukolako n'abayimbi bano olw'ensonga nti management n'engeri gye bakwatamu ebintu byabwe nkakasa nti wali obaddeko ku TV naye tobalabangako nti babajjako interview buli kadde abaana ze management kye balina okukola omuyimbi kyalina okuba ate ng'akola abayimbi b'e Uganda kye balina okuba ate nga bakoppa bwe bagenze mu audio bakwatagana ba producer ab'enjawulo video bwe ba promotion ekintu bakitambuza ate nga music bamufulumya mu budde obutuufu wadde nga lockdown yaliwo basobola okuba tebakikuba ate kati akadde kano obudde bwaggulwawo embeera egera kuba ate nga etambula bulungi nnyo be baana abo Masaka Kids Africana basobodde okuba ate nga baleese albamu eginoonyeeko bagiyita We Are Stars esobodde okuba ate nga etambula ku YouTube kweri nkutegeeza ku YouTube be basinga mu ggwanga Uganda bw'oba ogenze ku Twitter following be basinga bw'oba ogenze ku Instagram genda okebere bintu bya digital oyinza okugamba tusudya busudya naye bava mu Masaka nno mu Nyenda we baviira abaana bakitandika mpolampola okukitambuza paka akadde kano naye essuubi weeri nti bakyakikwatidde ddala bw'oba nga olinayo omuyimbi asinga ku YouTube ba subscribe mbuulira